Nkulamusiza nnyo amanya nze Bolton Serunjoji webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Omulamwa gwa leero noonya Katonda. Noonya okumanya Katonda. Kubanga Bible etugamba mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Kitegeeza oyo atatya Katonda talina magezi. Si kuvuma wabula it's a statement. Either kituufu oba si kituufu. Oyo atatya Katonda talina magezi. Kubanga mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Kati bwe gaba gatandikira awo amagezi mu kutya Katonda nga amagezi we gatandikira okweyongerayo nga gy'okoma okumutya gy'okoma okufuna amagezi. Kitegeeza oyo atamutya talina magezi. So nga tutandika wiiki eno njagala okuzzaamu buli muntu alaba vidiyo eno amaanyi okunoonya Katonda. Katonda omunoonya otya? Noonya okumanya Katonda. Bw'oba osobola okusoma Bayibuli kyandibadde kirungi nnyo n'osoma Bayibuli n'ogyesomeranga nga ggwe, nga teri musumba agibikudde n'asoma n'akugamba wano wagamba weewati n'akunyonyola kye kitegeeza, wabula gwe kennyini ne weesomera. Kirungi okuba n'abasoma mu bulamu bwaffe abatubuulira abasoma Bayibuli ne batubuulira ne batuyigiriza ebyawandiikibwa. N'ate kirungi nnyo era kyansusso gwe okwesomera Bayibuli naawe kennyini n'omanya ebyawandiikibwa, kubanga ku lunaku luli olw'enkomerero olw'okusalira omusango abalamu n'abafu ogenda kuyimirira wekka mu maaso ga Katonda. Ng'omusumba otaliiyo, mama otaliiyo, taata otaliiyo, mikwano gyo bonna abakwenfluencinga ng'okola decision zonna ze wakola mu bulamu bwo nga tebaliiyo. So n'olw'ensonga eyo bw'obanga ogenda kubeera wekka mu maaso ga Katonda okuwaayo ansa oba okuddamu eri buli kimu kye wakola ku nsi, lwaki then tekikakata ku ggwe okunoonya Katonda nga ggwe n'okumutegeera nga ggwe n'okumumanya okusinziira ku byawandiikibwa bye? Kuba ekigambo kikino, kigambo yakituwa Bayibuli. Tulina Bayibuli nti tufunye n'omukisa Bayibuli zino ne bazitranslatinga okulaba nti zituuka mu buli lulimi oluli ku nsi kuno. Sigamba nti no buli lulimi oluli ku nsi Bayibuli mweruli, nti waliyo Bayibuli eri mu buli lulimi oluli ku nsi, wabula abantu ab'enjawulo abafa ennyo ku byawandiikibwa bya Katonda era abaagala ennyo abantu bamanye Katonda bataddemu amaanyi mangi n'okuwaayo ssente nnyingi ne resources n'obudde bungi okulaba nti Bayibuli etuuka mu buli lulimi. Kakati bw'obanga ofunye omukisa, abantu aboogera Oluganda tulina Bayibuli editions ez'enjawulo ezifulumiddwa. Abantu aboogera Oluzungu tufunye omukisa nti mu Uganda, mu nsi yaffe, abantu bangi basobola okusoma. Ate n'abo batasobola kusoma, Bayibuli ziteereddwa mu audio version nti osobola okugiwuliriza. Kati bw'oba osobola okugiwuliriza Bayibuli mu lulimi lwo, ki ekikugaana okugiwuliriza oba tosobola kusoma? Olaba nali e Kabongo e Karamoja nga Bayibuli eri mu Lukaramoja, waliyo no abasajja, waliyo tiimu ey'enjawulo yali eyo bayitayo nerabiddeyo, bayitayo lo tiimu nerabiddeyo, naye waliyo abantu baayo olulimi lwayo baali tebaluwandiikanga, bali eyo ng'oyise mu Bakaramoja ne weeyongererayo ddala nga waliyo tiimu y'abasajja bali mu kuwandiika lulimi olwo bafuba okulaba nga Bayibuli bagikola ki, bagitranslatinga ne bagiza nabo nabo bafune Bayibuli mu lulimi lwabwe. Naye ng'era nga Bayibuli nga tebanagiwandiika era baafunanga abantu ababayigirizanga olulimi olwo ne babakolerayo audio stories ez'omu Bayibuli basobole okuwuliriza ku ebyo ebiri mu Bayibuli. Okitegeera?
oba baafunangayo abantu abavudde mu tribe eyo abasomyeko ne bajja ne basoma Bayibuli ne bavuunula stories okusinziira ku kyabasomye mu Luzungu naye nga bakozesa olulimi lwabwe ne bazirekodinga ne baziwa abantu basobole okufuna obubaka obwo. Kaakati bwe bwaba nga abantu bataddeyo nnyo obudde n'amaanyi okulaba nti no Bayibuli etuuka mu buli lulimi, etuuka ku buli muntu amanya ekigambo kya Katonda, ng'ate naawe ofunye omukisa nti Bayibuli ekulyawo n'ebyawandiikibwa bikulyawo ku lusegere w'obyagalira osobola obyafodinga. Naye oba toyina Bayibuli ng'osobola ogenda ku church n'ogamba n'esiina Bayibuli ne bakuwa church nnyingi nnyo zemanyawo mu Kampala, oba ng'oli mu Kampala zosobola ogendako n'ogenda ku office zaabwe n'obagamba bannange nzize leero nga njagala Bayibuli, siina Bayibuli, neetaaga Bayibuli, ne bakuwa Bayibuli ya bwereere nga teweetaaga kugigula. Nkimanyi bazitunda ku street z'e Kampala Bayibuli, naye teweetaaga kugula Bayibuli. Osobola ogenda ku kanisa ne bakuwa Bayibuli ya bwereere. Kanisa ze neesiga zimanyi basobola okuwa Bayibuli ey'obwereere. Waliwo Calvary Chapel Kampala eri awo ku Gadith House opposite Mutasa Kafeero Plaza. Waliwo Sojourn Church Muyenga. Kimanyi osobola ogenda Kampala Baptist Church basobola okuwa Bayibuli. So faayo nnyo okunoonya Katonda n'okumumanya, kubanga obulamu bwo bwonna bwesigamye ku ekyo. Bwe bubaka bwa leero nga tutandika wiiki, Mukama bankuumire. Oba olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comment section, oba era kiteeke mu comment section. Teweerabira ku subscribinga era teweerabira ku sharinga video eno. Obubaka buno busobola okutuuka ku bantu abangi kubanga bwa mugaso. Abantu abasinga obungi balowooza bagamba subscribinga oyagala kufuna simanyi subscription biki kyofaako kyokka, naye nedda. Nze njagala osubscribinge, kitegeeza buli video gye nteekayo ofuna notification, bakugamba nti bataddeyo video, n'ogera n'ogiraba n'osobola okuddizibwamu amaanyi oba okubaako ky'oyiga oba okubaako ky'ojjukizibwa, kubanga ffenna tukimanyi nti nno tulina okufaayo ku bulamu bwaffe obwa Katonda. Naye ebiseera ebisinga twerabira, tuli bantu ba bulijjo, tuli beerabize nnyo, twetaaga okujjukizibwa. Kaakati wosubscribinga oba osobola okufuna buli video gye nteekayo oba osobola okugiraba, ofuna notification egaba bataddeyo video n'osobola ogera n'ogiraba, oba oli awo n'oddizibwamu amaanyi, oba oli awo nebako kyekuyigiriza. N'okusharinga osobola sharinga, kubanga ofuna obubaka nga buno nga bukulina kye bukuyigiriza oba bulina kye bukuzizaamu amaanyi, tekiba kirungi kubutuulako. Leka n'abalala nabo bakole ki, babeeko kye bafunamu. So sharinga n'abalala basobole okukola ki, okubaako kye bayigamu. Mukama abankuumire. Mweraba.